omukazi bwakwedde embe Shafiki nokola kyoyagala kizibu nnyo muhatinga era kizibu nnyo okumuyisa obubi naye ennaku zino tuwasa kabina tuwasa figa tuwasa face tuwasa bulungi kati lwasa wasa kibaita waterlogged. Have you ever tested Banyankole and Banyarwanda and Batoro? Yeah, right. There are some men who are driven by waterlogged baby women. There are some men who are driven by big bums. There are some men who are driven by beauty. But marriage is not beauty. Marriage is not kabina. Marriage is not pretty face. Marriage is a companionship between two individuals. Because let me give you an example. You can find a woman now, ngataina chibicho na je unafuna accident na kutoka ko mukono bugu kutoka ko watu ngatowa mu wasanti omwagala ngo mukazi oyinza okumweta no gamba ni awasaba lema kubanga in most cases bo sala onti mu bubine mu bulungi kitegeza you are going to bear nto mukazi ne wakutoka ko kutu nga wamuwasa kitegeza imuki. Marriage means to love someone, okwagala omuntu mutima, to okwagala omutima gw'omuntu so outside body, because there are some people awaso mwana nga mutuma muzala mu abana babinala banga tasanidde nagenda nayenda. So that is not marriage. Kakati bongamba nti define marriage ndi wacho ngamba nti embaga inako zitazikyakola ki tezikyaliwo nti twali mu okumanya ekigambo kye bayita marriage, tuli ku kigambo kye bayita lust, tuli ku kigambo kye bayita target worker, nti nkwegombyeko kino nawe n'ogomba kino, onjagalako kino nawe n'onjagalako kino. That's what people know about marriage. But marriage these days, there is not real marriage. Actually omusajja yenna amagezi gensobola omuwa, omusajja agana akwata milioni 4 nabikolwa samo omukazi okwanjura nayanjura nenga agenda okwanjura mukatuna mulungu agenda okwanjura omukazi nga n'omukazi gwayanjura tamwagala ngo omukazi agala abagazi bazadde bafune bintu nakyalo kumanya nti yayanjuddwa naye ngezo milioni nasobola zikola mu business asobola okutula ne mukazi namugamba luuku kwata ku milioni 10 genda ofune business gyokola zine bibiri kanzikole mu business 10 sigale ku account yaffe. Naye people they want to show off competition, kiri mu bayimbi, kiri mu bannabyabufuzi, kiri mu baffe ba promoter. Katonze waliwo omuntu yawasa promoter nakwata embaga najiteka milioni 3 nga talina nnyumba, nakwata milioni 2 naziteka mu mbaga zibasonze nga talina daire income business. Ne natuyita fera ne tunywa ne bakazi bakapo nabo bona baliyo bani bonna ne tunywa ne tuya nenga sente zo yandibadde zikola mu ate business okusinga okudda mu bya marriage, because marriage is a scam. Shafik biologically proven that you can sleep with the woman over 30 years nga tabanga kona feeling izo, and 99% of Ugandan women they fake orgasm and they fake love. 78% of men they love women because they don't love them but to fulfill their heart desires. Orizongo lutofu sikubemboko ku radio n'enswala nti ekiseera ekisinga nti Shafiki omuntu ngo wasiza omukazi nga olina kyomubalako bwomala okufuna ekyo omutima gufa nolaba omulala. Ate to make matters worse abakazi abalungi tebaggwayo. Let me tell you this thing that abakazi abalungi tebakola ki leero osobola okuba n'omukazi n'enkya n'obeera n'omulala n'enkya n'obeera n'omulala n'enkya n'obeera n'omulala ontegedde bulungi. Ate kati tuli ku mulembe gwa digital zinakwanako muwala w'omubbalo yo kasuko ya muntega tokwananga kati bekanguule. Let me tell you, if you are looking for marriage, these 4 places tokwananga mu mukazi, tokwananga omukazi mu church, tokwananga omukazi mu bbaala, tokwananga omukazi church bbaala kifo kye kirala kisanyukirwamu kubanga nkyogedde church ne bbaala kifo kye kirala mu sauna zinakwanako omukazi mu sauna. Kyenafuna ku mukazi wa sauna gemaziga genkaba kati yantika ebintu byonna nensolako ne kafaliso k'abaana abato yoyo era bambuuzanga bayikwano gyange omukazi wa mujjawa nga magana musanga ku sauna, omukazi omusanze mu bbaala, omusanze ku church, kubanga abakazi abasinga bagenda wa Pastor Tom kufuna abasajja. Ate 99% abakazi ababeera mu church baba bali bayayi, 99 abakazi ababeera mu church babaako emizimu n'erubaale w'ekika ekibatwala mu church kugoba kizibu kyabalemesa kufumbirwa gwe musajja watu nojja n'otomera lubaale gwotobanyi towuliranga ko basajja bagamba nti ffe tuli abajjajja nobeera n'omukazi nenga gwe in your normal senses omukazi waba akaba nga bajjajja be bakaba tofuna akako situation bwe tusafiki nedda abakazi osobola okulaka ku mukazi kati zinanywako ku njaga ne having a sex ne that moment nalowooza nti ndi ku bakazi nga 15 and the sweet enjaga eyamba okutwala mu nsi, enjaga eyamba okutwala mu nsi endala kati za same as church girls. Ogenda ku mukazi nga nakawula ali emizimba gita kabula bino Pastor Tom yabisomesa kati gwe mukazi ajja nolowooza nti oli ku mukazi kumbe oli ku kawula olya obufumbo bwa Gloria baby Gloria mwizo butawangaala. Ndaba omusajja nga akyali muto amaaso gamuli mu ngalo ate maama atijja nnyo nakina abampuliza ku next radio bw'okwananga omuwala nga maama we yamutegeerera obufumbo bwate buliiwo. Obufumbo bonna, you as a girl you have to manage your marriage
administratively ngagwe bokwana ngo mwana ngabe chika bamulamu simanyi mama simanyi tata that is not kati bufumbo wa baby Gloria sibulaba kuwangala mama atijja nnyo mama yachamuka nnyo kwa kati fembuzi ya Gloria twali byagazaaki ekyandibadde kyama kina bawe mu buliri eredda wana gafa abaganda omuwala we yaberanga n'ekintu ekyo twamuwanganya ekitiibwa ne twagenda nga tugamba kyalo nti kyovula nga kalicha y'abaganda yayambanga nnyo okushapinga abawala kati omuwala agenda mu bufumbo nti omugjeeko embuzi ajja kujoga omusajja amanyi nti yamusookako omusajja omulaba nalabyewo itisaaleegi nalabye nga waliwo nti omuntu amukira iminga talina abaana naye sinakikakasa sagala kwogera bintu kumpe bwesikola ki nalabye ku TikTok ng'oli agamba nti yanzaalamu n'akola ki nandekaawo nti bannayuganda tebaagala muntu mugagga bino njagala obiyigiriza n'abayigiriza nti bw'obanga olina ekyo obugagga kyonna si kirungi kiraga bantu bw'oba most relationship ezifa bulijjo zibeera ku social media teri social media couple esobola kugenda marriage ntuufu njagala olabire ku Chosen Beck relationship ziyakabeeramu Chosen Beck atama agenda akola ebintu n'atijja nakuba akasajja ng'alinga agamba yasoose okwanjulwa ng'alinga agamba yasoose okuba n'abasajja my friend relationship ya so busy oba olina kyopuluvinga kati zolaba bansindikidde message jjo nti Nabalwasa ne Nashigulo nimbagamba kati binkwatirako we nimbabuuza mugenzi okulanga byamagezi biminuku kati balo ndozaba so busy kyekola kati singa nange mbadde njagala omuwala nandibadde nkola relationship ya Lwasa ekikyamu ompulira ndozaba nti whatever success gyofuna mu bulamu sinongiteka ku social media relationship zonna ezifudde zibadde za social media njagala mpeyo social media relationship bbiri eziwangadde emyaka ebiri kizibu nnyo mpozi nga bali beyagala nga bola bagasumba ne mukyala we ne bava mu showbiz marriage y'ennaku zino nagambye ze scam nti omuwala asobola okwagala Shafiki olw'okuba okola ku radio najja n'akufumbirwa bw'amala okutuukiriza ekigendererwa kye n'agenda te kankubule nti 99% of women abafumbo be bayimirizaawo abasajja side dishes eziyimirizaawo obufumbo bwammwe kankwera ogiki nti Shafiki bwe wasa omukazi ne mwegatta okumala emyaka gumu ebiri esatu mutoka ne bwemanyira nga twakyali kipya nti omukazi yajja kuba ine ka side dish kebbali nawe obeyo ne ka side dish kebbali nti kaleke kamu satisfying nona ina kamu satisfying nakomawe wako obufumbo ne bukola ki nti obwenzi buno bwe businza okuyamba obufumbo bw'abaganda n'okubeerawo nti any relationship etali mu bwenzi tewangaala bw'owulira nti yamusanze n'amutuga bw'owulira nti yamusanze n'amusalako obusajja naye omukazi bw'aba ayenda nga n'omusajja ayenda teri agenda kuwubira munne kiri awo marriage etambule azilonga siyenda nga tebakutte kubanga obwenzi bulungi nnyo mu bufumbo nti gwe omukyalo gana ofuna service bana abasajja batuuka ekiseera ne baba nga tebakyamalako omusajja n'awulira nga omukazi kubanga fe abasajja twaka buteri musajja kabe president w'eggwanga kabe Trump omukazi olw'omulaba ennyo ng'ali bwerera akutama that's why nti abasajja tebenda nti baagala kwenda benda kufuna ku kipya nti abasajja baba banoonya kipya nti omusajja jagamba kali akawala kapya kano kakola katya leka ngende nkagezeeko nti twesanga obwenzi twenze tetwenze ntwagala kwera omubiri gwe gubanja obwenzi n'omukazi asinga ayenda tayagala kukitinga kubbawe naye omusajja atuuka ekiseera nga takyasobola kulaga mukazi eyalinga akulumansi nga 20 minutes kati dakiika 2 agamba gwa wali tugende kubanga yakumanyiira keyo omusajja gyakulaga nga akukwata si ekera gyakulaga nga akumanyidde ekyo nakyo njagala okimanye nti buli kimu bakikowa ku nsi olwamu bukulembeze n'omusajja ya politics gye tulimu abantu batuuka ne bakkoowa oba oliwo opposition oba oliwo NRM kasitolo nnyo mu kifo kati saa zino ekikuba eryasiri kwakukulwa nnyo kuki nti bwolwa ku bwa kibishop emyaka 8 kwabe papa abantu bamukoowa nti okoowa kya butonde nti mu relationship kino ekisinza okuleeta obwenzi ne marriage z'ennaku zino obwenzi nti omuntu bwakola that's why abaagala nambawe amagezi wumula mubaawo beera naye emyezi 2-3 ogendeko somewhere oddeko ewammwe oba ogende okukolidde Dubai n'omusajja abeere busy mukomewo nga mwena muli bapya nga buli mwalina ennyonta naye bwe muba nga mweraba buli lunaku kyekyowulira nti jjukira nti amaanyi g'ekisajja gava mu feeling gaba ga butonde omusajja alina okusituka ogamba nti ayagala mukazi wa mutuusa gy'ayagala alina okumakinga sure nga mulinamu amaddu era Shafiki abantu balina nekibatamanyi nti omusajja yenna nga yakakufuna naaba nga tamala ddakiika 2-3 kitegeeza nti tamalaako kitegeeza nti akulinamu too much feeling those too much feelings ezimuleetera okutuuka mangu ku ntikko gy'abaakola ki naye kati abakazi abasinga balowooza nti Kirwasa kimalira mu bisambi si bisambi wabula gaba maddu nga yakwesunga nnyo ontegeera kakati kyofula nti bwe mugenda mumanyiragana atuuka ekiseera nga yakumanyira nga asobola n'okumala essaawa yatandika atuuka ku bisambi nga agamba essaawa 2 bwe zitagwako agamba tokola ki kati marriage bweti bweri nti okukwema marriage olina okumanya ekimu olina okuba omwenzi
ekyokubiri olina okuba obwenzi naye nga ate mukazi womuwa ekitiibwa kubanga kankubule gala amazima genjuga terayinza gaggamba nti obwenzi bwebeza mu marriage tosobola kubanga oli ku mukazi omu okuva ku mata tebakulimbanga tebakikulimbanga ekyo Shafiiki omusajja omukazi bwakiitinga tebakkiriza musonyiwa ne Bible mu Busiraamu tumukuba mayinja naye omusajja akkirizibwa okukiitinga kubanga ne bwe tugenda mu Bible kabaka Aburahamu yalina abakazi bangi King David yalina abakazi bangi kabaka Sawuli yalina abakazi bangi nti mu bwenzi basajja mu Bible be bakolanga obwenzi kabe mu Busiraamu banabi b'Abasiraamu bonna balinanga abakazi baki naye omukazi tebakukkiriza kwabe haji ow'omulembe guno n'abawasabana tokkirizibwa kukiitinga nti cheating ku mukazi kikola amawulire mabi nnyo ate ku musajja tekikola baki omukazi yenna akiitinga tosobola kumusonyiwa era tebakulimbanga nti there is any man who can forgive a cheating woman omukazi yenna akuma essimu yo gikwatako tomusonyiwa omukazi yenna atakolaganga bazadde be tomusonyiwa omukazi yenna akwata essimu nga teri mu loudspeaker tomusonyiwa kitegeeza akukuta omukazi waliwo okubanga omukazi ali mu elective positions ti manager wa banka nga anijuuka omusonyiwa manager wa next radio osobola omukola ki okumusonyiwa naye bano abakazi nti obasanzaawo nti osanze mwana ku campus omuwasiza essimu yegobo gikontrolinga era Shafiiki bw'osanga omukazi nga tasobola ompulira bulungi kuwa simu ye open ogoba tomwesiganga ekyokubiri abasajja mu marriage ekisinza okuferingiza marriage ennaku zino nti ne blue move zino obusabbuuni buleese ebizibu bingi nti obusabbuuni bukoze kyamaanyi 99% of men babadde driven by your psychological sex oba kibayita masturbation nti omusajja ajagenda akuba akasabbuzi waliwo gwe mmanyi akolawo ku Afrikana waliwo gwe nsanze emisana ku Afrikana mbadde nva kulyawo langi musanze ng'alina akatambaala kere oil ne mubuuza kano kaki nti senyiga nduma ngenze okulaba nga mulimu olive oil kiki etebajogera ate kati ujesanza akasabbuuni kakati musanze mbadde nyingira bwiti musanga tama akalimu ki naye nga yesibidde mu latulini okumala eddakiika 6 ku 10 ompulira bulungi nti masturbation yennyini esse marriage obutatya Katonda busa obufumbo abakazi okwagala ebyebbeeyi busa obufumbo nti omukazi asobola okujja mu marriage nga yajja kusikira bya bugagga byo omukazi asobola okujja mu marriage nga yajja family ye kubeera bulungi that's why Shafiiki buli muntu akwana ampuliza ku next radio towanga omuwala kitaawe kyatamuwa towanga omuwala emmotoka nga ewabe tebagimuwa mpozi ng'omuwasiza kate mumaze mukakasa myaka 5 ku 10 towanga omuwala ekintu kyonna kyakusema tugende Dubai mumubuuza bameka balina passport ontegedde bulungi naye kati abavubuka tulowooza nti omuwala ono bw'omukwana ng'omukolera ebirungi nti ajja kwaga ate ba bad boys bebasinga abakazi bad boys tajja kukera kukubira simu tajja kuwa kyoweetaaga buli muwala yenna ayagala bad boys aba ayagala true love kati gwe Shafiiki kizibu omukazi okwagala kubanga weegula kibi okwegula ku bakazi buli omukazi yenna bw'omukwana ng'omukwanyirwa ssente mukata mugera agenda kubanga alowooza ssente omukazi yenna bw'omukwana ng'omukwanye bya laavu bya ddala era agenda kubeerawo ku laavu ki ekireesa abavubuka ennasangi zino okubanga marriage tewangaala ekyokubiri tekinologi akoze ekintu kingi kati naku zino osobola okusanga omukazi ku TikTok yeekunyakunya n'omukwana osobola okusanga omukazi ng'asiba ku WhatsApp buddaki omukazi aba whatsappinga biki ebyo Snapchat okimanyi nti abakazi abasinga mu Uganda beetunira ku Snapchat ne Instagram omukazi asobola okulaga ekisambi kye nga bwe yakole maama wo Shafiiki yakulalaga omusajja yine ebbeeyi ob'ekisambi okimanyi nti amabeere g'abawala ennaku zino gayita bweru okimanyi nti ogenda otuuka ku mukazi nga yanyogozedda manyi lwaki bamalaaya babagula buguzi tebabawasa kubanga kyowandibadde weegomba mu kisenge yaba akiraze public yonna ku bwereere omukazi yenna bw'alaga ekisambi abasajja bangi abamukuba obusabbuuni nayambala emyoyo gweokimanyi nti Shafiiki bw'okuba omukazi oba omusajja alina akasabbuuni oba omwambaza omwoyo gwo tugambe essaawa zino oli awo oli ku Beyonce agabana ku mwoyo gwo buli yebaza ku Beyonce nedda nti ndi mulokole ndi pastor Beyonce afuna bw'ogamba nti wowe Beyonce onzita manye mu kasabbuuni balajana nizadde mukwano gwange akuba obusabbuuni kati Beyonce agabana ku mwoyo gwo naye kireetera Beyonce ogabana ku mwoyo gwo ye yakulaze ekisambi n'osikirizibwa n'okuba akasabbuuni otegera kyekugamba kati Beyonce tasobola kubeera na stable marriage kubanga Lubaale namuzinda yamwebakako Kawuula namwebakako Mukasa namwebakako Kiwanuka namwe kati waliyo Kiwanuka we Nigeria waliyo Kiwanuka we Kenya because the dressing code yeteekawo bana basajja okuba obuki naye omukazi yenna ali decent kati kankuwa example what advice would you give young boys? Younger boys sazi topapa kuwasa ekyokubiri fa abasajja abali mu myaka ekuwasa tetulina kuwasa because abakazi bagwayo kubanga twagamba nti abakazi babeera omusajja anabeera successful tagwa muki omusajja anabeera successful ina kubanga oli user nesigamenti bonyabonye omukazi bamuwa kyayagala bwobanga omukola ki naye tomuwa kitaawe yatakola ki bwosanga omukazi nge waawe baavu nga leve ya 5,000 muwe 7,000 ajja kulabanga kingi we
neto kama nti bebi ngenda kugulira Range Rover nga terinnya ko mu lujalo we waabwe bebi ngenda kugulira ennyonyi nga tebagira banko mu lujalo we waabwe ekyo ba okoze ekikyamu oba weetaddeko obuvunanyizibwa obusinga kubanga ebiseera ebisinga scientifically and biologically abakazi baagala material things abanyaku zino kati abakazi tebafa ku beauty ya muntu kugira ngo ofaanana ng'essodde nga bajjo omukazi omulage essente kati nze nsobola okwagala Rihanna kasita singamba n'essente ezokola ki kati kyukira nti omukazi wagire mbeera mu laavu aba alowooza ku ssente akongola nga kintu yanirako kigenda ddi nfuna ekyandeese kyovola nga abakazi abeekubye ennyendiru naddala abaganda babbi kankuwa amawanga agasinga obubbi mugulu ng'olinga lwasa tulinawo omutuuka naye ng'agamba gw'osinga gwe taata nkulaga obuyayi bw'abakazi abasoga tebakkuta mukwano abatoolo balina ekisa abanyarwanda buli musajja abagambako batera ogenda kuba balungi nnyo ate abanyankole bafumba naddala omunyankole bwafumbirwa omuganda abanyankole babuulirira abaana baabwe togeza kufumbirwa kisajja kiiru kiganda gumira empisa za kiki embi toseka shafiki bino byenkugamba omuntu yenna ng'ayagala kunoonya kibayita true love atuli marriage ati sitigenda mambuka baba northana bafumba abalango n'abakyoli naye abateeso babbi omuteeso w'essoroti nga mukazi mubbi bebasinga n'obwenzi mu Kampala kati nkubuulira kubanga tetwagamba nga nti abatolo balina ekisa naye ennaku zino abatolo bagenda balabuka yali muganda ati abaganda abakazi bebasinga obubbi bebasinga obutamatira mukwano ate bebasinga okulaga nti banyumirwa naye ngaakufeekinga omuveeko agenda afuna ekyamuleese nti kizibu osanga omukazi omuganda ng'alina omukwano ogwa ddala kati ate abakazi abalina true love bakyoli nabalaŋŋo era bw'osanga omukazi omukyoli ng'ayenze kitegeeza omukozi ebintu bingi n'abakiga omukiga bw'asala omukiga abeera open omusiga bw'akyala okwagala omukiga akwagalira ddala tebakikulimbanga era nkubiriza abavubuka ng'oliyo ng'oyagala kuwasa noonya omukyoli noonya omulaŋŋo noonya omukiga omuganda mwesonyiwe omunyarwanda mwesonyiwe omutoolo mwesonyiwe n'omusoga mwesonyiwe omusoga ye sexi yamutwalanga bizinensi osobola okugenda lawundi emu eyokubiri eyokusana gamba be sina kyempulira musajja atu n'okutuka eyandibadde alina amaanyi aganoonya ssente n'ogira kubanga kikankubira ekintu kimu Shafiki abasajja bamanyi nti okulwa ku mukazi kwe kumusanyusa ekireeta ekyo kimanyi nti bonna beegwako nga bafere kubanga when real feeling meets real feeling zisobola okuba eddakiika emu naye when a conman meets a conman zisobola n'okuba essaawa omukaaga okulwa ennyo ku mukazi si kwe kumutuusa gy'alaga mwe mbabuuliramu abagala okuwasa naye omukazi wabanga akwagala nga ddala she feels you and you feel even 2 minutes are enough kati goloza Kasuku abaddewo atere mukyala we kitegeeza beegwako nga beeyagala Kasuku agenda ku Beautiful ng'amwagala ne Beautiful ng'ayagala ani Kasuku kubanga bw'ogenda mu marriage ng'omusajja oyo omwagala nga n'omukazi omwagala you satisfy each other financially sexually chemically mentally naye kati bw'ogenda nga mwena muli babbi kyobera nti baby nze era mukazi yaŋŋamba ekigambo simanyi haada simanyi biki siddamu mwagala kubanga olwedde oŋŋambye haada kitegeeza tompulira ate bw'okaaba agamba haada enaakaaba olaba Shafika abakazi bali ababbi agamba haada tidako agamba haada enaakaaba kati kikyabawulira agamba yongeramu maanyi ate ne bwe yeekaabya olaba obubbi bw'abakazi